Tasha yabadde persistent mu bulamu bwange. She's a very good girl. She has been there for me, by the way. Tasha oyo mulina byemuyigiddeko biki bingi. Need this commitment to settle down. Ye kyansumbuwa. Gwe to settle, not ye. You are ready to settle? Of course, Bambi she has been there kwa katwafuka na baluganda. Sige. Kati Bambi we yasooka okunda bali tamanyi nti ndi mwenzi. Sige. Nga Bambi mbeera we waka n'ensirika kitegeera. Nengira nga agenze of course era nange nenyina muki. Kati ngabiwulira junior mwenzi naye nga tabikkiriza. Kati pressure yava mu family yange. Naddala taata wange ne mama wange bantekako nnyo pressure nfuna omukyala sibanya baagala mwana siba baagala bazzukulu era kyekisinga kati okubaluma butaba baana nabazzukulu butazaala tatanga gago oli musiru nze bwe nali musiriano nalina abaana bana kakati gwe tolinayo wadde akaaba so because of African setting. But what they don't understand, the world has changed. Abazaalanga ekinyomedda ne economic pressures aliwo this is a modern Uganda bikyuse nnyo bw'ozaala omwana health care yokka omwana wo okubeera nti afuna medication nanti bajja kubuza zinaawera ddi nakyo. No, but also to give birth you must be prepared. Okuzaala omwana because omuntu asigala muntu omwana alya omwana alwala omwana ki kivulanga abantu abasinga obungi batambula beeyogeza bokka mukubo totambula sangu because of family yagendera ku public pressure n'azaala kati omwana yamufuukira ekizibu. Most of the young people abavubuka kati ekibabonyabonya family oyingira mu kintu kyotasobola because it's commitment and responsibility. Obuvunanyizibwa tebabuwola buba bubwo newoobera ne baganda bonga bagagga tojja genda omuganda nti ne muganda wange omwana yalwadde olusooka ajja zikuwa olukubiri ajja zikuwa but you go kusatagenda zikuwa because you are running away from responsibility. Kati tulina kye tuyita desire obwagazi capability oba capacity obusobozi ne responsibility obuvunanyizibwa. Ebyo ebintu bisatu si byakuzannyirako commitment ate abasinga tubibuusa amaaso kati n'olwekyo bw'oba owulira mu kiseera kye ng'oliredde oyina obwagazi naye toyina busobozi n'obuvunaanyizibwa toyina bambi tozaala. Lwaki emmotoka zino asazeewo okugula eyo sipasio tenwa kyekyasoose okujja mbongo tenwa bwe njagala okulambula ow'emunyonyo nga ne bwe bankubira kati Tamale oliwa okirya bukirizi kuba tenywa emmotoka etano ogimanyi kubanga emopi ogejja n'osinga emopi kati emmotoka ennene enjagaza kindagawa abantu bagula emmotoka ennene kuba balina emisaala balina kadde z'amafuta abavuga ennene yes ye nvuga ennene kuki competing nani I'm competing with myself. Gwoba ovuga Benz vuga wo parking nange we parking fenna tutuuse gye tulaga tasiki kakati mnetenwa kakati njaga isipasi yo era kati nyenda teka ku bino ngebyaba minister bwe mba parkinze ku ministry nga bagibikako number plate sebo size zino sipasi yo sebo wadde siye yo na iri mu shape yazi tetukyerabira. Program eno ekutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp n'awayagala okudelivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kweru. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children
olikinge page ya Facebook ku Mariam Music. Nze lujja ne muganda wange Tamale mirundi Junior olwaleero musazeeko tuli wakaawe environment nungi nnyo musajja ssebo yateekateeka ewaka ewatabadde mukyala abataba nesimye okubeerako omuganda ngo ono lujja ebigambo alina bingi nesimye okubeerako wano ne muganda wange lujja naye nga twebaza bonna abatambudde naffe ku mukutu guno omwaka guno kinene nnyo abakusapootinze abasharinze content wo okwagalibwa mbagamba abantu mu nsi muno mukisa abantu tebabagula abantu tebababba abantu tebabakoraptinga omuntu abeerako n'ekintu kyayagala nkwebaza okuleeta programu ez'omulamwa abantu abamu badda mu kuwemula kitegeera gwe kyotakola abantu abamu olw'okwagala ssente ne content basalawo okuwaayiriza programu bazita batya zankwabye kanyende ndeeta omuntu anaavuma Junior bansasule naye gwe tokikola ki tokikola and I want to thank you for that for being a great inspiration for young people abavubuka ngaffe abakulabirako neweewala nnyo scandals abamawulire bo balowooza nti okukola amannyo olina kuba mu scandals naye nga bakuwa obulango nabo tubeebaza be bakama basigale nga bakusapootinga n'omwaka ogujja obulango bakole ki babulunyowe neŋŋamba n'abo bennyini betasobodde kukwatagana omwaka guno tujja kukwatagana ogujja nyina bangi betadde wabbali awo abali ku hold naye nga omwaka ogujja musobera nabo okwatagana kale byebyo musanyufu okuba wano kansooke nkwebaze okuba nti oli muvubuka muyonjo manya ennyumba z'abavubuka kizibu gituukamu nga eringa eno wenjiraba kizibu nnyo that is true because abavubuka obudde balina butono tegeera baba bayitamu naddala abali singo ngaffe obudde tuba na butono obutwala obudde bwaffe bingi kakati ze nina woofiisi ya gavumenti nina amabaluwa ag'okutulamu nina ebyapa ebyokutulamu mbeera nnyo mu field ez'amataka ogenda okudda ng'okooye naye hygiene kintu kikulu nnyo kitegeera nti omuntu n'oba n'akayumbako katono ne beera muyonjo kubanga woofiisi yeesooka omuwandiisi w'omu-Amerika yagaa ati oba oyagala okyusa ensi sooka na buliri bwo ng'oyagala okyusa ensi naye abasinga babufuluma batya so mirundi ng'ogeze nnyo mwami Lujja nafuna emirembe because I'm a psychologist so many times stress is a body reaction towards stressors. Stress is sibulwadde. How your body reacts towards stressors. Ebintu ebikustressing kati fewe twajja mu media engeri gye twali bapya ku media kuno. First of all nze saasoma amawulire. Naye ate I have done better in media. Sijasinga abagasoma naye waliwo ebintu bingi byenyize kubanga n'omulimu era gwe nnina I'm a communication officer at the ministry, I'm a peer of the minister, so byonna bikonsaninga okusinga mawulire communication yes so kati muneffe twajja mawulire mwami Lujja twakwatagana n'ebintu bingi ebitalina makulu we used to listen to everybody we used to take people's criticism kale tetwayina mulamwa manyi ekisinga okututta abavubuka bantu butategeera kiki kyoliko agenda y'oliki what do you stand for leero oli munnabyabufuzi enkya oli mu entertainment luli gwakola ebyamawulire leero oli mbasawo baganda luli so you can't be everything kakati ffe bwe buzibu bwe twayina twagwa mu buli kimu because we needed numbers we needed a name kati ekizibu ky'okugwa mu buli kimu okukola buli kimu you get pressure otabulya nnyo ku pressure because you have so many interests to fulfill kati ekyo we twamalamu ebbanga siddene nnyo mu mawulire ne tukyanderstanding nti kakati tulina okufuna kye bayita address kikulu nnyo mu bulamu kyenjagala onnyonnyole okufuna woofiisi okufuna woofiisi n'omanya nti kakati Tamale ndi mu byattaka ye office ya address yange nenva mu basitwiti
kati mwami Lujjo omuntu ayinza okuyita akuwa essente naye n'akubuuza naye woofiisi yeewa era ekisibidde abantu mu bwavu butaba na woofiisi nobody will take you serious mu bufunze address so address kintu kikulu nnyo wootuula ne bw'oba tolina mulimu funayo ka woofiisi keweekwatako obeere ng'olina PO box omuntu wakolaki kati eri muntu agenda kukuwa bukadde busukka 10 nga bukwera ku street kakati n'olwekyo ne tufuna office ne tufuna address ne tubikaminga kye bayita professional nti Tamale bwenzija wano nenjogera ku entertainment oba nenjogera ku byobufuzi omuntu ajja kundifaalinga ku kiri ekyettaka kyenkola because kakati bino I give my opinion nina mwengwa nina sector ey'obulamu mwengwa that is land so kakati mune kwe kugejja kuno nenfuna emirembe sente ofuna address nina okusoma nasoma abali ban stress nga nembejjako kati obuzibu amaka ne gantabukako because boterezo omulimo ekiddako mu African setting abakye bakusubira bufumbo kati that pressure it's culture because Africa culture yaffe bweri bo society setup society setup omala okusoma nofuna omulimu oyina ofuna omukyala oba kufumbirwa kati obikola vice versa people balowooza totegeera oli bakuteekako embeera so ng'oyimiridde wakati ku mbeera ya pressure omulimu tuwagufuna onyiridde kakati ku nsonga eri ey'okuwasa kati pressure yava mu famire yange naddala taata wange ne mama wange banteekako nnyo pressure nfuna omukyala sibanya baagala mwana siba baagala bazzukulu era kyekisinga kati okubaluka butababa baana nabazzukulu butazaala era tatanga gagwe oli musiru nze bwe nali musiriano nalina abaana bana kakati gwe tolinayo wadde akaaba so because of sibanenya because of African setting but what they don't understand the world has changed abazaalanga ekinyomedda ne economic pressures aliwo this is a modern Uganda bikyuse nnyo bw'ozaala omwana health care yokka omwana w'okubeera nti afuna medication nanti bajja kubuuza zinaawera ddi nakyo no but also to give birth you must be prepared okuzaala omwana because omuntu asigala muntu omwana alya omwana alwala omwana kivula nga abantu abasinga obungi batambula beeyogeza bokka mukubo totambula osanga because of family yagendera ku public pressure n'azaala kati omwana yamufuukira ekizibu most of the young people abavubuka kati ekibabonyabonya family oyingira mu kintu kyotasobola because it's commitment and responsibility obuvunanyizibwa tebabuwola buba bubwo newobeera ne baganda bonga bagagga tojja genda omuganda nti ne muganda wange omwana yalwadde olusooka ajja zikuwa olwokubiri ajja zikuwa but you go kusatu tagenda zikuwa because you are running away from responsibility kati tulina kye tuyita desire obwagazi capability oba capacity obusobozi ne responsibility obuvunanyizibwa kati ebyo ebintu bisatu si byakuzanyirako commitment ate abasinga tubibuusa amaaso kakati n'olwekyo bw'oba owulira mu kiseera kye ng'oliredde oyina obwagazi naye tolina busobozi n'obuvunanyizibwa tolina bambi tozaala ate emyaka kubanga ogenda kubonyaabonya omwana oyo gw'ozadde njuni yekyemyaka kino nkuze nyingidde 30s okay ekyemyaka kikulu nakyo tukitunulira issue of age naye age eno biri byenkugambye biri ebisatu commitment responsibility because okay ekyemyaka kikulu naddala ku bakyala waliwo emyaka ng'omukyala takyakola takyazaala naye omwami wandibadde bambi weeteekateeka abaana bali mu bufumbo bato nosanga nga bambi abaana babonaabona because abaana bot bali innocent ozadde omwana omuleese ku nsi talina kyamanyi musula mu muzigo kati mwami Sudiru yandibadde azaala naye n'abaana abo basatu hamu ababe baliwa President Museveni alina abaana bameka naye n'osanga omwavu ng'afukumudde abaana kubanga bakojja basenga balina okulera abazzukulu kisukka kulera abazzukulu senga gundi amubanja omwana munezaalayo omulenzi ensi yakyuka yavaawo kakati abaavu b'osinga okusanga because tulina kye tuta poverty cycle
poverty cycle yeriwa abaavu batambulira mu bulamu bwe bumu obubaleetera nti enkuba bw'etonnya kubanga toyina mmotoka ogenda sigala mu buliri naye abagagga ate bo bajja kusooka mu kibuga era amaduuka amaggule ge g'abakyala mu nkuba nti alina emmotoka ewaka ajja genda ggulewo mangu kakati gwe bambi woonaagirinde eki ku ssaawa 4 takisi zibule boda nabo tebavugira mu nkuba so it is about time buli omu poverty kati obeera mu bulamu obwo because you don't have kati bali abayina bakozesa advantage ya resources ze bayina mwami Lujja bwe nkulagiridde nokajjawo nsanga ewaka kikwanguyira kuba olina emmotoka nnene y'amaanyi mpya ne kakati waliwo omulala munamole goga nti Junior lwaki tosembeddeeko emakerere kati ate naye woogana story tekola ki kati gwe you are using that good kagenda byotambulira mu SC motoka eyita ku hamp notategera nti eyiseewo kakati munnange ya advantage mweje muyikitegedde ekyo so kakati mune poverty cycle kati gwe poverty cycle togirimu because hindrances ezinzo okulemesa okufuna sente entono okitegera nekubalala nyingi ate ne bataziraba so so you don't have pressure you don't sina pressure nja kuzaala nga netegese because my age I'm just 25 okay I still have a lot to do still ekisoka ku bya family I still have a lot nina okutravelinga sepu nina okutambula sinina okutambula ensi emyaka gino because in psychology there is what we call nature and nurture human behavior neeyisa y'abantu eri best ku bintu bisatu gye wakulira bw'okulira mu family nga maama wa kupataatawo naawe kirirayikira ojja kikola because it's normal environment muwangaalira naye ekola kinene nnyo tusiba ku mwenge naawe era ojja guna kubanga banneyiba bo babantu bawangala nabo it's normal bobeera mubawemuzi ababoda bawemula nnyo kuba ku stage bye babeeramu babikula kamunye n'ewiino ne balaba abakazi ne badibetinga kwebyo kate bw'ojja mu ministry ojja kusanga conversation eziriyo ndala taata kimuteekawa wano kuba already pressure yowe eri agamba omwana maama taata we kimuteeka alina okubeera because the first time when nali ku pressure zaabwe I made mistakes nafuna abawala abaali batansaana zitegeera nga bo n'omunyarwanda kwali bangi nze nina abakazi bangi I've seen women I'm good in that field because I have tested Banyarwanda. Sibane Donzera yali ku pressure jogera. Donzera ate yebibye namufuna mu bine bya social rights. Bade bayindi na part of pressure. Akati bya social rights bino bye tukole bya Donzera bazali biti. Tebiwangala. Lwaki tebiwangala? First of all bibera mu amawulire. Win-win situation. Yeah. To identify with Donzera ina kyafunamu nange nyizo okuba nina kyenkola kyefunamu kyanga Donzera tayinza dating our border kati ate mu biri ebya marriage bino ebyaddala you can get an ordinary girl owabulijjo atamanyina byamawulire kuba omwagala kakati wali laavu ekola kitono mu bino ebyabasocialite kyobulanga most of their marriages teziwangaala because buba butaala wini onvimbisa nange nja kuvimbisa bwe mpimapimamu nga kyenkwagalamu kikendedde there everybody ate ngaafuna omulala so that is the sequence of marriages ezaba celebrity the people you call high end ziri different eno so bajja kubeera I made mistakes nembeera n'abantu aba ne batuka n'okunkuba abakazi bankubanga omukyala Tasha yakuba yes bankubanga because nalinga mwezi kitegeera nga nkiitinga bakutya pressure bakutumako okwenda anti akati olaba kakati nalina okutestinga ndabaani mutuufu kati nga buli gwendeeta ewaka baga ono mulungi oli mulungi ono mulungi so I had to bring a variety kitegeera balondemu kati the process of getting other people balondemu I ended up hurting someone atenga yayina mukumanyi atenga yakola ki kati muneera ne bankuba they beat me ne bankasukira ebintu ebweru it happened nayo bonye musonga zala ezo zonzi bonebone leka toyimiridde otya today right now yes
I'm still thinking about what is my next step because Tasha yabadde persistent mu bulamu bwange. She's a very good girl. She has been there for me, by the way. Tasha oyo mulina byemuyigiddeko biki bingi. Need this commitment to settle down. Ye kyansumbuwa gwe to settle not ye. You are ready to settle? Of course, Bambi she has been there kwa katwafukana ba Luganda. Kati Bambi we yasooka okunda bali tamanyi nti ndi mwensi. Bambi mbeera we waka nensirika kitegeera nengira nga agenze kukosa era nange nenyenda muki kati ngabiwulira junior mwenzi naye nga tabikkiriza kati we nava ku birthday ya Jeno Muhozi we nasanga ekikazi kyali Kinyarwanda Bambi ekikyalo ekyo ku bwana abaali bakola kuki ku mukolo omukyala wama nanfaako andiretedde twatuludde ne full figure nga ne full figure omuwala oyo omulaba atuleetedde ebyokunwa nti mulaba erinnya lye yaani kati munene nga full figure nkomire ntebe kanyende nkole chifu kati mulega tunyumya n'omukyala she was so beautiful bana bave entunga ne mugamba kati tutuuka ogenda ne muga can we go together biti nangamba junior sagala genda naawe I still have a lot to do bakwano bange bampusanyuka please you are talking to Tamale Mirundi Junior a celebrity don't tell me your friend so erinnya lyayingira mu yes one day I talk to Genos nkuwulira kati abakazi bonna baagala bisinga omukyala ajja kuba naye oba gwasinga okusanyirira enviri ajja kwagala women naturally want things nga byamaanyi ebisinga the best they are obsessed with the best nomuganda oyo omwana wamwagalako ki omuyayo oyo asiba balance n'ennyumira bwebyawe twabeera naliso be bakyala abo lwaki baagala abantu so munne nga tugenda waka kati Tasha yali aŋŋambye tagenda yagenda kulaba maama we yaŋŋamba ngenda kulaba maama wange nkola ki komawo kati munnange abaje ali ewa maama we asukali ye yamukubira kyemmanyi nti Junior ayina ekkazi eddene mu agenda ddiri Choka wali mutinya biseera ebyekaze eddene wali olyagaza zemune janya akazi aba wanene I'm those big women. Sometimes I have a cousin batini. Olwaki. Oli fira mu fira. No kana omukazi kana amustura kati. Nemuna end up I survive. You survive. So they came, they beat me and it happened. Okinyarwanda wotu no kifirwa ne Tasha. Yeah, so that's it. Nenewamu nko kulivu. So live eno je newadde to restate, to reorganize. I don't want to hurt people's feelings again. So nenewamu guno mwaka nenga kanyende mbere konzeka. So right now I'm used now to this life. As I said, the next step. Abantu badde bamanyi Tasha yakomiye ombulamu obwo. Tasha bulijjo waali nkugambye nti kakati kye tuliko kisoka okubeera mbumbu tweyagala oba biki. We are now Tasha is part of family now. Is part of family. Yes. Kati Tasha and you. Ati kugambye nti kakati I'm thinking, okay? But the commitment, the responsibility, believe in us, now I'm thinking what next. So by the time you have found me here, your right process right now, I'm still thinking what I should do next. Should I go back to the other marriage? Say a marriage. Hibernation. Trying again. Building. Okay. But then also I have this life. Bowe bali there Tasha yeka there are also others olemeddo salawo ani gogena naye isiche ekitofu ekyo kulema okusalawo kali commitment bali nabo bali abalala those who claim to love me nabate sagala bakola ki kuba disappoint bambi nabate kuba disappointing nedda sebo asalawo kati ndiawo ate sirero kati I'm still fake chizo kutwalira omwaka nga era ndiawo nga kino sinje bayito joga abana babandi okusalawo okubeera human Togenda ngako mu supermarket nagendayo ng'olina olugoye lw'oyagala okugula
nenogana ewengula olugoye luno ziri ze mbadde nazeewaka zijja kuba nazinza nazo nnyiiga keyakuse olupya ffe tusigaddewa so there are a lot of interests my friend gwe kinaakunyumiranga waliyo abakumu muganange kinaakunyumiranga eriyo abalala abavuddeyo nga bagaa nti omusajja waffe kibayita ddulwama tukuleke mu interests zo mbadde omwaka gumu nze mbadde nzibalansinga bulungi I know how to balance all these interests okya balansinga bulungi eriato era onyumirwa ngendo ogamba nti va mu by'okunyumirwa okitegeera nabo banyumirwa omanye mwe you take happiness to be in one end nze kanyumirwa omanye abakazi omanyi kye bagamba nze yakuzimba simanyi totuusa ku ntiko but okutuusa ku ntiko is a two-side nange oyinza okuba tontuusa kati okufunamu n'okusalawo ebintu ebyo bibiri by the way bizibu funyemu bati okusalawo wano kituufu okubeera committed bizibu kubanga ebyankubya luli kubeera mu mabaala I'm not willing to change that nze ndi musajja wa mabaala I grew up in good life is good life so you ready to change nobody should victimize you over good life pinba ate bagamba mbu abakyala be batukyusa mbu abakyala be bakola ki bacontributinga mu change ffe ne tukyuka ani akulimba lwasa senga teyakyuka yakabana bameka obwenzi omuntu abeerawo nga mwenzi if you score low in psychology there is a personality trait gye tuyita agreeableness if you score high on agreeableness be banaddiini obeeramu n'ekisa luka naye ekintu kino kye ŋŋenda okukola most ababbi abasinga tebascoringa low on agreeableness then we have consciousness. Consciousness is when you are conscious about what you are going to say, what you are going to do by extroversion, not just extroversion, but extroverts. Abasinga obungi tebayina eri. So netwamu ne neotism, open to experience nga radio gye yali ayina. They are creators. Atuli omuti n'alaba ebikoola najja n'akuba oluyimba bingi nnyo biringa ebikoola so imaginative they are creative abantu abasikolinga it open to experience so kakati mukwano bwe ziba togiina eyo personality trait mugwe because you can't change your personality you can just change your behaviors it's a biological you personality means personality kitegeeza nti enduring traits that have exhibited themselves in every situation. Omuntu nga muyombi. Ngayomba. Ne bwuba n'omukyala nga musirisira because this is you kikulimu. Onyino yomba. Oyino yomba. Era obo toyombya batoga n'alabika mulwadde. That is you personality. That's you are the biological you. Because sometimes I look at my father bajja ne bagamba junior tata oyo yayogedde kino. That is mirundi. That is him. Yes, tukyali. Abantu abamu babavuma olw'okujjayo ekituufu kye bali. Amanyi people want fake people. Oyinza okubeera omuganda wange ng'abantu ne bagamba mwana oyo musirise omwana oyo ali hambo naye naye alimba nnyo musirise nnyo. Baagala abantu abali fake. But me love people who are real. Real people. Kakati mukyala kyayinza okukyusa omuyombi ng'olimi. Abantu abamu naturally muli benzi. Mulungi atula tulinde Tamale mirundi junior tuwayamu mulundi gwaffe ogusoose owayamu naye nga nsuubiza tugenda kuba tuwayamu nnyo cause mu theories ate eza psychology awo ndabye nga tuyitawo nnyo abantu badde ne pressure 2022 tuyingira 2023 ng'oli agamba nti bazadde bange bambuuza omwana mbasima mpasa ddi I think those pressures, young people, they should understand the world has changed financially. Enfuna yekuwa ekyokukola. Bw'oba innocent, ng'oli osobola okuyimirizaawo family yo okola ki. Bw'oba toyina. But these are not normal times. We are living in financial turbulence.
ebyenfuna tebiri stable segera mu nsi yonna zinabiranga n'abantu awo ebweru nga bakuwaayo $10 omuntu nakwa n'okuva olwa Ukraine lwerajja abantu kati naye bakoma ku Junior tukwagala nnyo naye maama n'abasoma nabo abaliwo era obalaba munaakasente munaye katono atubadde mu pate zonna njereere kati singa omanye ekiri mu kibuga singa competition eziriwo naye the same names watabazali abeera ddonzera basemwa nga bajjanga wano ne bakola ebintu ebyamaanyi ebirabikako ng'omusajja agenda mu gavana n'ateekayo sente ezitukola buli yabaddeyo nga kyayogerako zitegereka abantu bakolanga open bar n'agaba ne mugalewo mwenna munwe naye kaakati omuntu agula ecupa ya black label $25 n'aginwako ne bakyalibe abantu kati beesonda nosanga bavubuka bavudde bweru bali mu group y'abantu 7 buli omu nagaleeta ya $25 ne bakola tebo ne bagulayo emizinga gyabwe 3 omuntu kati akuvumira kuwalaji era akufira Tamale sagulidde omwenge n'omugawa ekifa ya Uganda walaji kuvumya na izagulira omwenge n'omugasi madamu linda kyo kikati iwe tutusawo nogero kula Uganda walaji ya mitwale bidi je yakulidde noga madamu linda ko kumvuma kwa ali ebweru nzo okulowooza bagulidde chupa yaki ya mitwala ata kumbe bantu wadde ko obwavu bo mu Uganda bo webuli tukirize and it cuts across now all classes kitegeera so ebintu kati bino ebya showbiz bye twasigaza oli wabaamu n'akamotoka akalungi ng'emmotoka yeeyo gy'ovuga kitegeera kati kye bayita celebritism nti munegundi avuga ku mmotoka munegundi asula mu nnyonyi oba asula n'alya mu apartment kati oyo qualifies to be a celebrity because standards zaffe kati ate mu America by'ebyabwe birala ebyabwe byawukana n'ebyaffe to qualify to be a celebrity mu America ojja kusanga nga requirements zaabwe wano mu Uganda statistics zino okwogera kuba kakati ffe kati ab'amaanyi kamiliyoni emmotoka bamuwampa Range Rover tetubiraba ebyo n'afukamira kakati ate mu America bw'oba toyina Rolls Royce mu firiiti yo toyina Bentley Musad ku byokulabirako byonna osookedde wa musajja ati kakati yasinga kamiliyoni ekyaddala kamiliyoni ye muyimbi asinga mu Uganda kamiliyoni bw'akwata omuzindalo teri amusinga kuyimba Bebe Cool mu nkwano gwange Dikezo bw'amaanyi kigera Bob Wine w'amaanyi naye kamiliyoni musically he's still the best kakati gwe tulina okukozesanga standard omuwandiisi omu yagaa nti omusajja omu waagwa eddalu tebagaa nti ensi egudde eddalu kubanga abaki ab'omu naye abantu bonna ebagwa eddalu era baga ensi egudde eddalu kakati n'olwekyo kamiliyoni tayinza kuba ng'afukamirira Range Rover nuga nti ensi eri bulungi era babairayo bangi abayita mu kusomoozebwa muganda wange njagala okuyozaayoza okuba nti watusuddeko eggaali kaakati sebo tokyali nedda munnanga ate bulijjo nvuga nga n'emmotoka nziina naye nga zenvuga si zange nga za famire lwaki eno yo kati kaakati eno bwe nasisiikana Jerusalem salikuwa kati ndi adapted sani we bampita Tamale mirundi sale ya adapting nze mutabani wa Semba yoki obuto Jerusalem mayinza wabeera sente wembeera obeera mutabani zaliwo mwavanza era ojja kuwulira anko si papa anko amu osegino nze abagagga nze Oluganda nduyina ku bagagga nze n'obeera ng'oli muganda nga mama y'omu nga ninga tolina kyonnyamba tolina kyaggamba kati oba oŋŋamba kinkwagaza kyaba famire I don't want nonsense. So, this catch of Urabaga, Njagala nyo. It is my own. Yoka. Jenso so gura kumanyi ga. In your money. In my money. Zenkoleredde. Okoze. Oba zenkubye oluseke. Okoze. Kwabiri bintu biri otakola okuba luseke. Kwanza Tamale ndi mukubi wa luseke. Ndako. Kale tundagera ku motoka. Njawulira okukola n'okuba oluseke. Katono nnyo. Okuba oluseke
kwe kuba nti oyina makansi ya sente n'akabbo omanyi akabbo ka church nogera kati ze Tamale nkera ku macha mukama nga honorable minister nampa nenva ku office nenzikirire wa mama kadaga nayo nempita nenkuba oluseke nayo nenva nenzire wa mama nabanja kuka office netolera ku parliamentary sevaawo bwe nenyuka n'obukadde obwo butano kakati olulwe bayitwa oluseke sente sizizo nayo zijje mu kusabiriza nakozesa bwongo obwo bachita influencing somebody to give you money ngatomobye kati abasinga obungi kye bakola kati goyinza okusanga gokedde ku macha bambi nokola you get your money toyina go influence nze toyina go kwaffe tutambula ne projects ze Tamale nina bipapula bya project mu biringa 10 nesi nako kye nali nkoze nyenda kulunda mbwa nyenda kulunda nkoko byonna bikoma mu bikamba nze singo nsanga ndi n'abakulu olulimi lwenkozesa n'ebipapula byennozo gankola mu bank na fayiro zange nemaya kakati we nagende wa mama kadaga ayagala kino bwenvayo nenyende wa mama prime minister yata ayagala kino kati ate wenzikire wa mukulu wange amwemboza ate era njikyusa kaye muntu wa business yes businessman tuza kutwala byabufuzi kati conversation woboli mukubi waluseke soko manye conversation ki mu kiseera mu kifo ki exactly Chofuna abantu bageze wa genocide tebafunye gogezeyo atandika ebibozi ebyekisirusiru Genosoko omuwani omugambe genocide no ensi yo mukubi waluseke soko wani omugaye genocide era bwotali Uganda tetumanyi wejja kuba kuya nakuwa sente awulire ki wogera n'opime wantu ngobadde osubirayo sente mu nkola ye y'okkuba oluseke n'olabanga tewali okola ki waliwo we bigaana ntegera business zonna zisala ne bamalaya business zibasala nawo mukubi waluseke nenga bye batunda era revenue tebitaxinga ne malaya nagati omwezi guno gubadde n'omugala kati ebyamaguzi byotunda omusolo gwo wakusasula ngatayina ninga business kakati n'olwekyo waliwo ffe abakubi b'enseke wutuuka munenga omwezi mubi nnyo abakulu tebali mu ggwanga batambudde oluusi bapi babwe nabo ne bakuteekako olugezigezi kwaluli watwala ziri ate okomyewo ne bakukuba enkokola bibeeramu ekyokudi ne bakubiba oluseke banno oyinza okutuuka ofisi gayisima yakedde ne bannange namukadde onanjagazaaki kakati twatuula wisdom kaine yisima buli omu abeere n'ababi bwe manya nti yisima jajja yituli akwatagana nnyo ne sipiika sirinnyayo oyo muleka nga wange ng'onoonya wala nange wemba ndi wa maama kadaaga nga ntudde tayitayo ate akolayo ki bantu kujjako bantu wamma mize mibi oluseke lunyume yes kakati gwe ngaakola ate ng'okuba oluseke okola n'okuba oluseke kiriwo ekisinga ofuna sente zenkuba oluseke zinyuma nnyo kwati tuzikoleredde segeera ate ziwooma naye sente zokoleredde teziwooma lwaki ozisipendinga olekamu okwatirira ojjukira gye wayise ozikolaki naye zino kati Jerusalemu neebwampa emitwalo 2 egya dola naye naye emitwalo gino 2 mu luseke mu luseke kandi neewuubayo emirundi ng'esatu oluseke terwali lwangu luno 3 times ng'ogenda nga nyenda tuuka kapeeka bwe ntuuka ekapeeka bwe tulina bwe ntuuka kakati okwokusatu nanga my son junior kwadde emitwalo 2 ejja dola genda kuwa sente nyingi okole byokola ki kakati ku sente ezo neŋŋaata amale nkole ki nkomyewo bakazi bange bali kwaba bakazi bwe nabangi bali baagala business nembaga muwandike proposal muzimpe abagala okubakolera bukiyosiki ona yagala muteeremu sente mu dduuka alima yakozesa mukazi atakola era Tasha alina amaduuka 3 ag'engoye Tasha naye nawandika proposal bakazi bano bonna bwembawa sente zino nsigazaaki proposal naye zikasuka mu kasero naye kati kangule emmotoka
siguze motoka eno kwasina ne ku mulimu nina ne nange kambeereko n'ekintu ekyange nganti owuninga because omulimu ogugwawo motoka y'omulimu n'egenda family etuuka n'etunda ebyayo because sizeze kali mu family kati nenyina nengula sipaasi yeeyo gyolaba tekubwa bomu etambula ne wifi era nagibalaze nsegeera so sibwe buno busipaasi obwe mumanyi ene yabukana kuzino ina antena bweti era kati njagiteekako bendera nga ba minister anti kati abantu bategeere nti omukungu nga mwe senior government official lwaki motoka zino asazeewo okuguleeyo sipaasi otenwa kyekyasoose okujja mbongo tenwa bwe njagala okulambula owe munyonyo nga ne bwe bankubira kati Tamale oliwa okirya bukirizi kuba tenywa emmotoka etano ogimanyi kubanga emopi ogejja n'osinga emopi kati emmotoka ennene njagaza kindagawa abantu bagula emmotoka ennene kuba balina emisaala balina kadde z'amafuta abavuga ennene yes ye nvuga ennene kuki competing nani I'm competing with myself Gobo vuga Benz vuga wo parking nange we parking fenna tutuse je tulaga tasichi kakati mnetenwa kakati njaga isipasi yo era kati nyina teka ku binunge byaba minister bwe mba parking ku ministry nga bagibikako number plate sebo size no sipasi yo sebo wadde siye yo na iri mu shape yazi tuchera bira yes emotoka ekikecha abantu batira kuziraga lwaki emotoka ekikecha anti people in life celebrate every achievement you get buli chofuna celebrating. Do you know how many millions and millions of Ugandans abatayina mamotoka banji nga bakera ku macha ne basaba mu church banji kati gwe katonda wa muwachi tewali don't ever take anything for granted. Zera abantu bafudde fe tuli balamu katonda tumuwadde ki better people atusaside busasi so in life always be contented with what you have choina chechicho emmotoka yo yiyo yange teri yampula kuba nalabya abantu bamwe bagamba mbadde manyi abadde amanyi lwaki abadde amanyi kubanga mune ebirooto byaffe byanjawulo n'engeri gye tutunuuliramu obulamu abantu abamu bayina ebintu bingi mu bulamu naye si basanyufu greed omwoyo gw'omululu oyina kyoyina naye oyina omulugu olaba tekikumala kati ekissa eggwanga lino segera nkulaba tebali contented gwe oli contented nafunye emmotoka yeeno naguze emmotoka yange teri yankoze teriko banja sabbi tekuliko banja sabe waguze cash segera kakati n'olwekyo I thank the Almighty God 2022 mumazeeko neyange oba ntono oba nene oba yeyange munange kati eri mu full tanka amafuta nwa ku ministry ba minister babate yetanywa ate ujja ku ministry ba minister babate bananwa ku ministry era bonna bampese ba minister na congratulations junior but you are congratulating me ne kadi ya mafuta ne bajimpa baba tebananwaze yange bayanwedde era kakati bakamiso nawe ba parking nange we parking kati lwaki watunulira amafuta nga wafunye kadi inafuni nywira nkugambye never base yourself on the job because it's not permanent. Anytime goings of yes anytime his excellency can put me somewhere else anytime his excellency omukulembeze yes ayinza okunteeka ewantu ewala non-deploying he can fire or hire nanga kati ayinza okukera kuba kya his excellency now by article 279 of constitution yes. I have this hired Tamale mirundi junior yeah. moja ya jeshi ni moja na ito sababu wa presidential advisor ngobuliwa asisobola bokola nze mbera mwebyo nze sia president ne bwa mpogo advisor nze nomga jajja badde nsabo nkyusize bakuwechi I want to be a minister goloza lwaki ndi mutaka I'm being prepared nze tuvulanga nave wa Bob Wine so you want to be a minister
I'm being groomed to take over. We are good. For bagendo okuddako. President 7 mumubuuza abasika. We are here. Abasika. Yife. Aba government yeno. Exactly. Musa President 7 wavako fa baddako. Nze nali nafande mwoze ne President 7. Nga tu Mr. President 7 inasubiza obuyinza mu 290. 1090. Tamale mirundi junior go joke is me. Don't joke. Kani madam Rosa mbundi mu minister mbu kuyisa bivu. Omanyanga na Uganda na chenatandikideko nachige. People should know what you are doing. So no Rachel, we are being groomed to take over power. Those who are not suffering from jealousy. Why junior? Like my fire fought in the war. Yali yeruwe ngatambuza mawulire gabayeke wadanaga baganti era family yafe ya Lugambe natwa tutambuza Lugambo munsi ko whatever we fought. You fought? Yes. So kakati these are the fruits of the revolution. Mamanyi go badosigalide by the way bakaye bayina amamotoka isima yange tojigeragera ku ya wisdom kayiziri nkadde. This is a new car. Nkadde nene kuyiyo. This is a new car. Ate wisdom kankubulire. Umanyi wisdom yabadde antwalako nnyo. Emmotoka yo kwenasiranira kukuba okunkubira essimu mbu technocrat gwayina emmotoka empya jango tutwale. Kalaleka yewaga nti so atula mu mmotoka. Ani tebate emmotoka empya gomanyi nti yange erimu esitakubwa muzinga batabula bayina internet ezabwe ziri mu internet. Yo mpya naye. Emmotoka yakayene zogamba ntono. Emmotoka ya wisdom ya 1997. Nzo yange mwaka mupya. Ezo drone za isi baba zite mtamblia mu bambege. Don't compare my cow is them. Tokyuka abasajja bakubereddewo babadde bakuvugako. Badde banvugako naye kati sikyayagala. Kali kannamukadde kayisima nga okakubira no kayisima jangu ntwaleko kakulindise sawa 2 mbuka kyanwa kyayi. Ayina kyagala musi kyayagala. Njabba tomera wemba sana. Batava mukubu. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nanyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkikyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja neyekulya lwansonga nti ebeera etuuka nejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kutuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.